Uganda tebakulimba mboso kwata enjaga no kitwale China. Stani takukema eddogo byaba jajjabo byaba ankobo byaba kitaawo terukema nogamba enjaga so kwetika enjaga oba drug no jingiza Malaysia. Ekyamba na mubiru nti ezensoba yali China oba Japan nti bakwatagana ne Uganda bakola business ne Uganda. They had to trade by not trading ku bintu emwe bya Uganda ne bakiriza blame kati eriwo ne batasairi na mubiru lwakuba mmwe bannansi mwatekawo pressure tayiri na mubiru is a celebrity sisuubiramba eri na mubiru yali mbozi ne bamuta sisuubi waliwo bye Uganda byateekayo ne bamuzza kiyinza okuba na kisaawo oba wano mulwera oba ekintu kyonna mu ggwanga lwaki ye mwebuuze yali atise na mubiru enjaga bamukwata oba na mubiru amutika enjaga yita mumanyi. Yes, mugamba muti abatambulira naffe ku Dubai Eye Uganda. Lero kiri massive mukko, lero tuli banyivu mukko, lero tuze okusomesa. Right now mulaba ebintu ebitambula mama w'omwana avaayo ali mukaaba lwansonga nti mutabani we bamukutte n'enjaga mu Saudi Arabia. Saudi Arabia eri emu ku nsi esinga okuba nga tezisinikira muntu yenna gwe basanze naki na njaga. Ekiro kino bantu bangi bavuddeyo bannamawulire ba politician buli muntu avuddeyo nayogera ku issue y'enjaga. Naye Bannayuganda abasinga mwagala anyway so buli kiro ino tunula gye kiva. Yes, fena kimanye ensi yaffe si nnungi erina obuzibu buno ne buli era fena tumanyi ti buli muntu ayina mu mbeera gy'akulidde fena tetukulidde mu ssente. Ebyo tuli Bannayuganda abasinga sawa zino oba emabegako kwali kutambula kujja bweru ensi zireze ezawa nga olaba zi Canada za America Bungereza ensi bwezityo neze ensi okugendayo kyakola ki kyazibuwala okyazibwala tusalawo tufune alternative mu nsi zino ez'abawalabu ziri easier okuyingiramu ekizibu ekibaawo engeri yabeerayo oba n'osigala nga wobeerawo lwansonga zo engeri gye zitwalamu abantu tezigaba butuuze ate zo nsi za business nnyo okitegeera. Kati Abannayuganda abasinga bali eyo tuba desperate twagala okutambula nsonga tukulidde mu mbeera ya bwavu tukulidde mu mbeera nga si nnyangu ng'okera omwana akeera ku makya n'agamba nze olaba okukwata ku majja tusobola okukola ekintu kyonna. Baana abasinga bafunye low education abalala ba droppings out of school abalala baganidde ddala okugamba mu katika tusome lutukoze evaawa. Abaana abasinga bavubuka bali e Uganda abalina kye beekoledde batono abafunyemu kasente abakazi baziridde abatandise okubaako nekye bakoze ate bonga obira nti amabala magule buli afunamu akasente akola kyafuna baspeningira sente kyenje Uganda. Issue y'enjaga eno bantu bangi bajogeddeko nga bwe nabagambye era ekutte wansi ne waggulu naye Bannayuganda nga yonna gye tonasalawo kyolina okukola olina omumanya nti olina famire olina maama olina taata ekitegeera weakness nti wojja kwewunya omuntu bamukutte n'enjaga ku kisaawe e Saudi bamukutte n'enjaga ku kisaawe e Dubai bakutte n'enjaga e Bungereza ku kisaawe naye nga wayise ku ntebe airport. Entebe airport oba buli nsi yonna ebiseera ebisinga ng'ofuluma tebakufaako nnyo bakuleka n'ogenda okitegeera tebakufaako nnyo bakuleka n'ogenda n'otambula n'ofuluma ne bagamba omanyi ffe tuwonye genda gwe osootingire eyo. Naye nze njagamba yes ng'emuga nti omuntu omuleka n'agenda kuba abaafuluma batayingira tufa nnyo kubayingira buli nsi okitegeera era kyova olaba mu nsi ezimu tebakebera nnyo omuntu afuluma mpozi ng'olina bino ebintu ebiba easily detected nga bolaba bomu biki ebyo okitegeera naye bw'ofuluma Uganda yo yennyini kweyapo ku kisaawawo ndowooza enkebera si eri awo eyaki ey'amaanyi okitegeera. Abantu ebakwata n'enjaga lwaki mubakkiriza okuba nga bayita ku kisaawe kya Uganda ne bafuluma tukkiriza nti yes aba afuluma temwetaaga nnyo okumubuuza bingi era n'Abannayuganda abali eyo mugamba nze nfuluma saagala kumbuuza bibuuzo bingi kuba mba nfuluma. Sometimes ze ngamba okutaasa obulamu twenforcinge ng'emwalaba nti mu COVID abantu abamu baatukaka ne bagamba mubeere mu nnyumba kibalume mubeere mu nnyumba era singa baatukkiriza ofuluma abamu osanga twandirwadde ne mutabeerawo ne tufa. Bw'okitegera first station yali ntono naye ng'abantu abasinga ab'emputu bangi nnyo naye nga baba enforcinga poliisi n'ekkuba embooko ensonga abamu lwaki muli balamu temwasobola kukola ki kufuna bulwadde era ensonga lwaki ensi ezaateekamu amaanyi
zina death rate yali ntono nnyo okitegeera abantu bafa bali batono naye Abannayuganda abasinga mwagala mukulafiya abantu abasinga mukuta abaana b'abantu mubayuzinze mubatisse enjaga bavudde e Uganda batambudde bagenze mu nsi endala babakutte muleetera mbinyeebwa muleetera mbi ne waliwo ensi ze mulina okwewala waliwo ensi Munnayuganda munanga aliyo gwe yasala oganze afiya Yesu waliwo abayitawo kiba kisimaakyo ne si buli muntu mbu alina ogwo omukisa si buli muntu mbu alina chance eyo nti ajja tuuka ku ssaawa ayitewo obuyisi okitegeera nja kukubiriza buli Munnayuganda aliyo beera serious beera serious n'obulambulaso nga mulina abazadde bammwe boyina olabiramu olina omukyalawo mwamulaba gwe bakwata ne Dubai nadda ku kisawe n'akaaba maama abaana bange mundabirire muwala wange what is it lwaki okkiriza embeera neetuukaawo lwaki okkiriza okujja mubeere ng'omuyimbi alien skin takkiriza muleeta ku nnyonyi na migugu sometimes abantu yolesa bikebere ne bw'aba mukazi wasobola okutikka enjaga muganda wasobola okutikka enjaga mikono gye gisobola okutikka enjaga oli akutikka enjaga ng'amanyi esobola oyitawo okitegeera oli amanyi nti kisima abantu bayisaawo naye osobola okuba n'omukisa omubi gwe ne bakukwata bwe bakukwata n'osaavinga obulamu bwo bwonna mu nsi nga Dubai naye oliwo ensi ezitaagala nonsensi abantu abasinga mwewuunya mwebuuza lwaki omuyimbi Omunnayuganda gwe baakwata Irene Namubiru bwe baamukwatira ku kisaawe yavaayo omanyi lwaki ng'ate bamukwatira ku nsi ezimu esinga okuba ez'ettabbo ezitakkiriza banjaga kuyinaayina oba okimanyi nti Uganda eyinza okuba ng'erina bye yawaayo okugjayo Irene Namubiru mulaba abasajja keera ku makya genda bayita batyawo ku Masaka Road oba Lwera mu swampu eyo weewuunya lwaki Abachina bandibadde balina bye bakolewo projekiti zaabwe waliwo ebintu ebimu ng'omuntu gwe bakutte ayina ababe Uganda ekkizerega kati mulaba ng'ayina abanene nga muyimbi wa ggwanga buli muntu amumanyire tuyaayaana ne tuteeka gavumenti ku pressure gavumenti neeyina neewaayo ebintu nga bya ggwanga neewaayo ebintu by'eggwanga Irene Namubiru n'abanga adda naye nga tekyali kyangu okubanga omuntu ng'oyo atuuka mu nsinga eyo ne bamukwata ekyamutasa ayina erinnya era kyemmanyi waliwo ebintu ebyagoyinga diiru Uganda ze yakutula n'ensi yakwata Irene Namubiru ne bamuta ne bamuzza ewaka naye nga naye baamutikka njaga okitegeera mwabamu kati bakwatamu kati ng'omwana gwe bakwatidde wa esaudi teri akumanyi oli mwana masikini okulidde mu mbeera ya bwavu obadde okola wali bange obadde okola mu Musaafi awo Musaafi waffe awo mu Kisenyi mu Kawempe zooni awo Usaafi wonna awo mu Kiguli wansi awo mu baana abakoze nga bakuba haso maama bakufulidde ofunye chance ofunye omulimu ofunye wotandikira okukola ate oyokya okitegeera nammwe abakwata abaana b'abantu obaleeta Dubai obaleeta mu nsi zino zi UAE obatambuza mu Asia nga oyina byoyagala akuleetere ng'oyagala mutikka njaga taasa maama we lumirirwa famire ye lumirirwa baganda be gwe omuntu yenna nga bagenda kukwata kuzina ensi nga toyina sse ofudde njagala mbawe example ye kati Munnayuganda ali eyo tula wansi kakkana wuliriza ensi zotalina salamu na njaga ensi esooka China omuntu yenna gwe bakutte n'enjaga mu China baateekawo omusango nga kalabba China yemu ku nsi ezigendamu Abannayuganda China yemu ku nsi ezitatoletinga nonsense obakwatira n'enjaga kalasi Munnayuganda wenna ng'ogenda kutambula ng'ogenda kwetika enjaga wambu bakuwaliwa gambye mbuso giyingiza China ne bakukwatira ku kisa baziyisaawo abagezi naye balaka kubeeza ensi enjaga kyebakoledde abantu baabwe enjaga kyekoze ekonomi yaabwe kyebaagala gyesembereza be bantu abaagala ekintu nga kiri systematic enjaga esula ekonomi z'ensi ezimu era abantu abamu tebaagala zesembereza enjaga ereeta mada enjaga ereeta emisango giraba kati ereeta abatujju baleete bana abatujju babeera mu ezo kuba bafuna amajja mu njaga ne zifacilitating obutujju so bakimanyi gwayingiza enjaga olina enju ogenda okukola abantu abakozesa enjaga abantu abayingiza enjaga bosanga mu sexual harassment be bakwata abawala abato ne bakola zirape ne bakola biki okitegeera enjaga si kintu abantu bola abakola mada babeera nnyo mu njaga kubalenza okuzanyira mu maaliyo n'omukuba amasasi kyova abantu abamu bagamba ffe tetwesembereza njaga
enseddako Indonesia bantu bannyo muve Uganda mugenda Indonesia mugenda lya mulamu mugenda lya maja mugenda kukola kunyumirwa Indonesia boyingiza enjaga nebo okubira mamawo n'okubira taatawo n'okubira jjajjawo n'okubira ankowo nga teri azze mu budde bw'okutaasa oba osiranye. Indonesia tebayingizayo njaga. Indonesia kifo kirungi wabantu bagenda ne bali obulamu abafunyemu ku maja si kya bbeeyi nnyo. Omuntu yenna nange wano ali e Dubai so kofula enkumi zange 3-4 nengenda Indonesia nensasula ka package ne bantu ne banziza n'ennyumirwa. Kati gwali eyo Munnayuganda munnange owulire olemeddwa obulamu ngo maama agenda kujja ku mbeera yonna ku nsi ku mawulire agende ku YouTube channel akabire buli wamu lwasonga twabagamba temuzi Abannayuganda tokeberanga ebintu byojja nabyo ku nnyonyi. Obannayuganda tebakulimba mboso okukwata enjaga n'okitwala China, tebakulimba mboso okukwata enjaga n'okitwala Indonesia. Njogera enseddako tokwata enjaga sitaani takukema. Eddogo byaba jjajjabo byaba ankobo byaba kitaawo teri kukema n'ogamba enjaga osobola okwetikka enjaga oba drug n'ogiyingiza Malaysia. We bakwatirawo kalasi. Malaysia niyo yemu ku nsi z'okulya obulamu. Bantu bagendeyo Uganda mubalaba abagagga bagendeyo ne bali obulamu ne bajoga wiiki nnaku 3-4 ne badda. Ensi endala era niyo yabadigize tebatokwata sitaani takukema oba omukazi otakulimbalimba mukwano gotakulimbalimba anko otakulimbalimba mbwe enjaga efuna n'ogikwata n'oyagala ogiyingize Singapore ojja kuba osiranye. Zino ensi ezisingamu okuba ne drug rates ez'owaggulu. Abasajja batula ne bagamba naye olaba tulwanise enjaga eri mu ggwanga enjaga eri wabweru ereme yo at least tufire ku muntu kubwede eyingira tumanyi wabagiyingiza kitegeera enjaga eyingira omwezi ensi eyingira nnyo ate n'ekirala bafunye obuzibu nti states oba government zirimu abantu abali corrupt ba security officer enjaga eyita ku border n'eyingira abasajja bajingiza abasajja abayina enjaga mwezi ensi bagaba omunnyo era enjaga ya bbeeyi nnyo mu nsi zino zonna z'owulidde okitegeera era etambula okitegeera. Enseddako toyingizanga enjaga Thailand ojja kwogera oluzungu muganda wange nga teri aluwulira ojja kaaba nga teri awulira. Thailand tebaagalira ddala njaga kuba bba ekisooka inkamu yaabwe yonyini eri wansi. Abantu abalina enjaga balina ssente batukenesa nti batandika n'oyingira mu ki mu gavumenti beewala nnyo ebintu omuntu alina ssente nnyingi kuba kati enjaga mu nsinga ezo etunda nnyo osobola gaggawala mu one day. Kati ate Abannayuganda ebintu byetwagala twettanire abantu ababifunyemu ssente batukozesa ne batutwalayo. Njagamba Omunnayuganda ali eyo nga mawulira nti America bagenda mu nsi gye bayita Vietnam ne bakuba emmundu ne balemererwa. Kati gwatwala enjaga oba oyagala ki? Mazima ddala bajja kukwata bajja kusiba bajja kutta twemenya kumanya. Obadde okimanyi nti abaddugavu abasinga abali mu zino ensi ezo abadde batwala enjaga babalina. Oyo omwana gwe bakwatidde Saudi singa tewaliwo yagenze mu kkomera okusinza olugambo bweruli teruli kiriya eya mu meetings n'atwala information e Uganda teri yandibadde amanya. Ono omuvubuka gwe bakwatira ne Dubai mwaka 2 wiiki emu 2 ne muvaako kye bayita bannansi kye bayita abantu balamu. Bw'oba olowooza mbu gojagenda otwala enjaga simanyi oli kimanyi olina status neonabeera muyimbi waliwo state waliwo ekifo kye batasobola kuyamba. Waliwo ensi ekyayamba Namubiru nti ezo ensi oba yali China oba Japan nti bakwatagana ne Uganda bakola business ne Uganda. They had to trade by no trading ku bintu emu ebya Uganda ne bakkiriza blame kati eriwo ne batasairi Namubiru lwakuba mmwe bannansi mwatekawo pressure tayiri Namubiru is a celebrity. Sisuubira mbu eri Namubiru yali mboozi ne bamuta sisuubira. Waliwo Uganda byateekayo ne bamuzza kiyinza okuba na kisaawe oba wano mu Lwera oba ekintu kyonna mu ggwanga. Lwaki ye mwebuuze eyali atise Namubiru enjaga bamukwata oba Namubiru yamutika enjaga yitamumanyi. Gwe ayina maama wo mu busaafi ayina maama wo akyayambala gomesi ayina maama wo madamu mukakamu olumi omuzadde w'omutima mbojja tambula na njaga ogyeta mu nsi z'abawalabu. Tukutta banne tubeegayirira bannange muve ku njaga. Waliwo ebintu ebimu nga tojja kkirizibwa biyingiza mu nsi nga Saudi Arabia. Saudi Arabia tebayingizaayo njaga. Olaba yo yennyini yakwata omuvubuka waayo
omwana waayo mu nansi ng'atomedde omuntu ne bamakinga sure tinaye akkiririzira kumwa ng'atomedde muntu gwe omuddugavu banakwata n'enjaga bajja kunyiga kukakasa bakwata omwana oweewaabwe mu nansi fe tubayita baloko ne bamusasuza okuba ng'aggyewo obulamu bwa munne kati gwayingiza enjaga zibattira abaana gwayingiza enjaga zonoona ekonomi yaabwe gwayingiza enjaga okupromotinga obutujju gwayingiza enjaga egenda okukendeeza emirimu gwayingiza enjaga egenda obbonoonera obulamu bw'abaana kuba abaana baabwe bo tebakakalukana naye abaana bamwe bafuuka baadikiti batandika okukomitinga suicide baba balamu bingi okitegeera kati gwali oli just munnauganda bagenda kukwata bakutte twemena kumanya bakwata owaabwe nga buli nsi eraba buli nsi yali eraba ku mawulire America eraba gye muwaana America mugiwaana naye yali eraba talina kye yagambayo Dubai yali US yali eraba simanya Bungereza yali eraba talina kye yagambayo Russia yali eraba talina kye yagambayo zonna ensi zezafuga ezakabi zaali ziraba bannamawulire ba CNN human rights simanya UN bonna baali balaba TikTok yali ekola Facebook yali ekola YouTube yali ekola naye nga terayinza taasa bulamu bwa mwana mateeka abasajja kasitaba bagetteeka bana abawarabu newo baggwani tomenya mateeka gaabwe zino ensi tuzirimu tuli ebintu bye twavaako lwasooka twategeera amateeka for example abakazi baano tubalaba bulabi omuyitako n'obanga atamulabye lwansonga bwe banaakulamba otulidde omukazi wa wano oyinza okugwa mu mbi balina amateeka ge batambulirako kuba n'otunulira omuntu sexual harassment babanayuganda temubimanyi mukulidde muwemula ababoda boogerera abakazi abayitawo simanya kugamba ebyammwe byonna bibadde bya violence ne muli mu nsi zino ezeetaaga okwegendereza ensi zitaagala nonsense ekitegeera kati saawa zino wenjogerera North Korea yataddewo etteeka bwe bakwata n'enjaga bakutta ate North Korea nalabye abanayuganda mwatandise okukkirirayo oba kwambuka oba kukkirira mwakkiriddeyo so nakyo kitegeeza kikuwa amagezi obulamu bwo obutambuzza otya bannange bannayuganda tubeere conscious njagala nkuwa ebintu 10 ebiyinza okuttisa omuntu esaudi obitegeere ebirimu obulamu gwe munnayuganda ali eyo kuba ndabayo abavubuka abali nalale Saudi Arabia mwetereze abatolosi mpulya mbalo abavubuka abali Saudi mukwata abawala abatoloka ne mbasiga sirimu bannange obunere bisema aba driver befude ba driver Saudi banaye twegendereze we munnayuganda munno agenda kudde Uganda eyo bajja kukola ekikyamu mugende embeera mwezi ensi ne mulale obulwadde nemoza musazeewo mwagala kufana buli omu teri yakutuma genda Saudi kuba kana buli omu teri yakutuma genda jogenda kuba kana buli omu nga towe protectinze buli mulimu gwonna gubako obulabi okoba kana omuntu nga teyambade ebeerebya sirimu obalubuto kasobe gata na buli omu bwagala ofuna ebintu by'amaani aba abaana abatoloka mbiyumba mwine ebyumba bimugenda Saudi eyo ne babakwata n'amaanyi mpulya mbavubuka balepinga bakulepinga toyina ogenda lopa toso agenda ku police oli mudusi oli mutolosi abavubuka nabulembu n'abavubuka batoloka abavubuka abalenzi naye manyi abakazi be batoloka ne Saudi n'abalenzi batoloka oshitegera kati gwe omulenzi atolose gwe bakwata bakulepinga ani agenda oku abale balepinga teboogera oli akwata abala n'abateeka mu kiyumba bonna n'abakozesa nadda kubala bonna n'abakozesa bawala 2 n'abasiga sirimu kuba abasuza tebalina kyakola naye ng'okusinga okuba ng'otoloka bwe bagenda kutta lwaki totoloka nononya polisi weeri alisula ku luguudo nonya polisi weeri nonya embase weetwale ku polisi obagambe nze siva wano paka nga munzize Uganda bakuvuge bakutwale gye bakutwala weesuule mu kkubo kola ensasage ogendagenda mu biyumba bino bagambye abantu simanya toloka jangu abaana bonna victim abasinga obungi abatolose mbiyumba Saudi abasinga obungi abatali mbwa malaya balwadde basirimu lwansonga abavubuka abatolosa ne babakwatisa amaanyi mubeere nga mukimanya avubuka batukwata abaana ne babateekako amaanyi ne babalabisa bannange tubeegayiridde mubeere n'ekisa ku bannyinaffe kadaama yena ayagala otoloka mu kiyumba manya wabe lusi wangu wabe luwooca weesule ku street
genda ku zebra crossing we bakaawo eno tebakuba mboko bakwetika bwetisi paka ku police okusinga bona agenda mu kiyumba omuvubuka nakukozesa nakusiga sirimu baba kwatisa maanyi ojja gamba nti ze ndi mugumu simanya segabagaba mukwano bajja kukwatanga mukaaga okuba enduulu oyite mama oyite taata oyite katonda gwosinza oyite lubaale nga teri ayinza kutaasa mukuumu obulamu buli decision gyokola ekostinga obulamu ngenda bayisizaamu mbawo ensonga nga mukaaga ttaano eziyinza okuleetera omuntu omutta oba ekiyinza okuteesa kalabu esaudi omusango ogusooka esaudi fenna tugumanyi oguyinza okuteesa omuntu kalaba ogusooka mada bookera ku makya katonda nakkema ossa omuntu omutomedde abavuga boda abavuga delivery abannayuganda abavuga taxi abannayuganda abavuga emmotoka bwesimaya muli masanyu munyumiddwa zino ensi nonsense bw'otomera omuntu oba bw'otta omuntu mada kale kasita ekinjo accident enzo tegerekeka naye olina okunyonyola nyo ng'olina balooya mada case towona kasita omusango omulala guli namba 2 drug trafficking mukwano oyo muvubuka yabagaye bagenda mutta teyalimbye webakwatya mu drug trafficking lwana nnyo kyolina okukola kimu funa balooya abali ready okuteerayo obudde naye simanyi nti gwe munnayuganda ali eyo oba maamawo ayina balooya basobola owoza ne gavumenti y'abasajja tebaliyo oba osiranye yani omuvubuka yagambye mbu bamusalira dda ngenda kufa bagenda kunteeka kalabu maama we yakaabye naye ne njagala nkubulira amazima maama we ne bwakaaba abasajja baawooninga ne babaga amateeka ate njagala neyogaa tulina obuzibu twagala noonyereza beera mu nsi noonya ze bayita criminal crimes ozimanyeeyo olimebeera mu nsi ng'otambulira ku bunkenke okubba baasi n'ogirinyira bwerere Dubai si murder case okulipira metro n'otambulira bwerere n'osala ekitaala si murder case bajja kukuba fayini osasula amajja kalasi noonyereza emisango emizibu mbawo omusango omulala terrorism esaudi oba owedde otuuse mu nsi simanya bakuyingiza amajja bakwasisa ekiveera kitwalo kiteeke ku moolo tomanyi ekiveera ki tomanyi ki oba owedde ekirala sexual crimes bano bandeepinze bakazi muleepinga abaana esaudi tebasobola kwogera tebalina ebaloopa tebalina kyakukola tebalina ddoboozi tebalina ebayinza kuddukira kuba atolose mu kiyumba yamanyi omukwata nadooza n'atuka n'agamba kasita ekitaggwawo agenda okumalawo obudde atandise obutuka atandise olwala endwadde zatategeera atandise okuwulira nga atandise ofuukuuka abamu boolwalira mu nsi ezo bakusibira mu keegi tebaagala kusembereza bulwadde omuntu yenna arepinga omukazi oba sexual harassment bino bimwagala e Uganda aba boda omukazi abayita Saudi basobola okutta bo bali balina zikyaliyalo zaabwe omukazi ayiseewo mugamba babya boda emukola babula emwogerera abakazi bino simanyi okubakka bina basajja bakutta n'ogenda mu ggulu n'obamu ne kumpisa ofa oteredde ate tebitandise leero bivudde wala bino musimanya mbu adalutale madalutale byokuwasa abakazi abangi abasinga mu birabanga byakuzannya osobola okufa bino basajja bagamba mukuba amayinja ebyo olina mukazi ogwo wawasa ate mbuyagala obeere n'abakazi nga 10 abatali nkutidde abatali mu mateeka ezino ensi tebazaala wano n'eri balina shaliyalo omukazi olina mufuna mu mateeka muko bajja kutta sijja kukizibuwaza nnyo waliwo kye bayita waliwo bino byetutera obeeramu oyisa mu ddiini y'abantu amaaso ekyo nakyo muzina ensi oba mu nsi eyo Saudi tosimatuka genda oyogere ku katonda w'abasiraamu mukwano yogera ku ddiini y'obusiraamu ng'ogiyisaayisa byemuzanyisa eddiini y'obusiraamu mu Uganda zino ensi z'abawalabu tebazanyisa ddiini bajja kuteeka wali bakuba amasaso bakusiba omugwa mu bulago
bakasuke bategula akatebe ofe kati zino ensi kanyomu ne ku mazzi kuba bino bisinga mu Bannayuganda oba bisinga mu Bafirika. Munnayuganda ali eyo ensi gye bayita Saudi Arabia teyagalira ddala kye bayita ddogo, teyesembereza muntu yenna akola oba teyesembereza mushiriku, teyesembereza muntu yenna aloga, teyesembereza nkiddamu tezesembereza muntu yenna ali mu mbeera za kirogologo. Simanya mbu ologa, simanyi ologa akubanja, simanyi ologa mukazi, simanyi ologa muntu afe. Bwe bakusanga n'eddogo oba bwesembereza eddogo bakuse oli mayita etambula. Ku bintu byenjogedde byonna gwe Munnayuganda ali eyo munansonyi obukambe obadde bungi naye tukooyo owulira ti Abannayuganda babakutte n'enjaga, tukooyo owulira bw'Abannayuganda babattidde kino, tukooyo owulira ti Abannayuganda bamukwatidde mu bino. Tufiirwa ekimala mu accidenti, tufiirwa ekimala abaana be bakutte, abaana bakwata abannaabwe ababakwatanga ne babasiiga siriimu, obalaba nga bakomplaininga mu group ababeera ku Facebook group muzibeeramu zino group z'abaana abali Saudi, group z'abaana ng'olaba oli musimanyi bateeka ebifaananyi by'abavubuka bono osumaye bamita gundi ne gundi asiza abaana siriimu Saudi dereva oba driver. Bannange njazita Abannayuganda abali eyo musabire abaana abali ku kiyo. Katonda atuyamba atuyise mu bintu byotuyitamu, abatalina amagezi atuwa amagezi, tumanye mbu kino kibi kino kissa naye tuba twagala nnyo ate n'abavubuka abali e Uganda tolowooza mbu bw'onajja n'enjaga ojja yitawo, tokkiriza kutikka njaga ne muba mu lubuto abasajja bajja gikupamisa kasaba n'amanya mbu ogirina, bajja kuwa ekiweke yonna ekuyitemu. Kati omuvubuka aba agireeta agimise Mukama Katonda bagimupamisa dda, ate kasita oba obujulizi we buli oyimira buyimizi wali boogera Luwalabu tebajja kuba na budde bunyonyola luzungu lwo, bajja funa akuddiramu naye nga n'akuddiramu waabwe akunnyonnyola ebyotajja kutegeera. Toyina budde oli Mujega okulidde Masaka okuza olima ozze mu Kampala oyagala kujja bweru bakuwadde omusajja akusitsa akuwadde enjaga agikutisse, tosobola na kwewozaako, tomanyi luzungu, communication tolina, tosobola kwogera. Abasajja bajja kuteekayo yalabbi ya Mungu ojja kaaba ng'akaseera katuuse nga teyinza kutaasa. Maama wajja agenda ku buli channel kuba just maama wo, toli ku status yali namubiru okitegeera mbwali wayinza okudduukirira. Abasajja babagambye temutikka bannammwe enjaga, alien skin atambula n'akasawo ke kammira wano, tosobola kwetikka njaga, tayinza kwetikka kago abimanyi. Bannayuganda musaasire obulamu bw'abannammwe, musaasire famire z'abannammwe, oli bakutta olaba bakusiba. Kati ng'ensi ze tulimu zino ng'eno ensi gye ndimu osobola obula Uganda, osobola obula nga bakwatidde mu musango oguli serious noba mukomera ne watabawo naakulambula kuba naye yandikulambudde aba atyayo. Dubai Eye Uganda amanya mba tempo. Bannayuganda ebyo byange.